Tunauta tusikike tusikane kanyota hatukudani kama tutawakuta hati ya Mungu tukafika alukubira ddala no Pallaso kazi nzuri tukafika tuko nao pamoja tunaruka hai mama kipepeo tumulese mwana tumulese mwana tumulese tusirikirire nga tujjukira omwoyo gw'omugenzi mukwano gwaffe Katolo Bwama. Amina. Soka twagala kwebaza Katolo Bwama kubeera nga ye marketing manager yasembyeyo okupromotinga ekivulu kya Pallaso olunaku lweggulo bwe yagambye nti omusiime Pallaso amuyimbira bulungi nti ne wabanga omwana wa mugambe yagala kuyimba ng'omuntu ajja mugamba ayimbe ngani n'agamba nti ye n'abategeera abalala bonna abantu abatagala bukoola bajja kujjawa talina ngeri gyagenda genda eri gyesijja kwogera gye banaamukubira ebikonde n'enjayo yaabwe. So tewali kintu kirungi nga Kato kiyakoze ate Katonda yeeyise mu Kato kubanga yabadde amuyita. So abantu abanaafikira tetujja kukola mutima bubi. Bwe banajja wano ne mubeera bangi tujja kuteekawo baasi bbiri tutwalireko munnaffe abantu abamu ng'abantu abalungi abawamu ab'omutima omulungi. Ate muganda wange Abitex oswaziza nnyo tosobola kuvuganya vice chairman wo mutowo Balaam ate oyagala okulemesa ono omusiime. Ffe tuli basiime ba Kabaka, ffe byajja buzi tetulimanyi. So anyway tubayimbireyo kayimba ku lunaku olwokutaano Pallaso ajja kuyimba ennyimba z'omugenzi Katolo Bwama 2. Tulagayo ne sikiti zaawo omugenzi Katolo Bwama okumala dakika 30. Ebintu ebisanyusa ebya Kato ebyenjawulo nga tujjukira omwoyo gwe. Ate olunaku lw'okuziika Katolo Bwama Pallaso ajja kuyimba oluyimba olusiibula Katolo Bwama ku lunaku lw'okuziika. So okumwebaza okumwagala yagambye n'ekyo kiyaye naye ate kintu kirungi nate kiyimba bulungi yagamba nja kutta omuntu nze kumbe nga bambi ebikonde byasembye okuba nga abikubirani ngagamba ajja kutta Allen Skin ajja mutta naye bambi Katolo Bwama Katonda ate n'amutwala. So mwebala abamawulire abaze betubagamba nti ebyokwerinda ow'effujjo tazongira wano. Kansaba omusiime wa Kabaka naye ayogereko gye muli. Abayimbirayo akayimba ndikuwati gwe ampo bukumi ampisa mbitomi egwesa abalwanyi sirivawoli gwe yawandiko olutambi lw'obulamu bwange byonna gwagera ku Friday bondabana nga bwendi ntegese Love Fest mbereramu njagala mikwano gyange bajje bangi Balaam yanywezeza ku luno nnyo siteegi Bajira Love Fest. Lugogo. Pallaso. Ya. Kabaka. Sabasajja wangale. Banange eno Love Fest large fest tuze. Yes, tuze nga ekitulese kumekera tight tutandise okukumwa kati banange nyongera okubakowola ennaku ziweddeyo baganda bange. Let's link up. This Friday is gonna be fire. We're gonna let the chopper rumble like an earthquake. Tugenda kunyenye ensi nga tukikolera eggwanga Uganda okulitwala maaso tutumbule Uganda. Tuli baana banna Uganda, tuli bawano, tuli bayimbi bamwe. Yenze Pallaso akuyita mbetegekedde emyaka gyali 5 nezifuuka ennaku
kati ebugenda kubeebula ssaawa njagala okwebaza Balaam Promotions olw'enteekateeka ennungi yeebale nnyo kwagala abantu nabbaterawo security egenda kukuuma kisaawe ate n'ajanguya leero olunaku lwa kusatu naye abasirikale bazze dda babawunsa bazze just for your safety sirikoma mwebaza Balaam Promotions Bay2 Company njagala okwebaza Buganda yonna bonna abampagidde mikwano gyange mwenna abaliyo temusubwa saagala musubwe ate anaasubwa bw'ova wano toddayo n'omunyumiza njagala ofe n'essanyu ly'omunda saagala onyumize muntu bannange mujje kigenda kuba blood mikwano gyange this Friday kwebaza MTN mu ngeri enjawulo okusembayo nga sinnawunzika nsaba okugamba kitalo nnyo kyekya taata waffe Honorable Katolo Bwama Uganda efiiriddwa ejjembe lyayo ly'amaanyi nnyo eriri irreplaceable tukuyigiddeko bingi omwoyo gwo Katonda akulamuze ekisatu egweko mu love first twebaza MTN ne basponsa bange ab'enjawulo MTN mwebali kuteekawo tickets ziri discounted zinatera okuggwayo tannagifuna nyiga *165 *98 hash ne baza safe border egenda kuba ekunga abantu ayagala otutukako nyiga safe border oba ojja ku love first is gonna be discounted jangu weerolereko ne baza bangi sobola bamalayo mwenna media companies zonna mbebaliza ddala Bay2 Company n'okwetondera bannaffe abayinza okuba nga banyiiga olw'ebyaliwo emabega Pallaso yalumbibwa abantu abasasulwa abapromota abalala ogezaako okudisruptinga rehearsals abawagizi ba Pallaso mwenna n'abawagizi baffe nga Balaam ne MTN ne groups endala zonna ezi associated ku brand Pallaso ku mulundi guno tulwetondera lwa omuyimbi era n'omuyimbi abasuubiza taliddamu kukyendetaininga oba kukiddira ne Uncle Balaam omukulu wa Abitex afa kinaawe tafananga afana busiime omanyi kabaka wasiima abantu bangi batandika obbawalana katugende mu kisayo tusogere balage ku security tonight ya Balamu ya kitegese MTN kuyise na mama nyabo gwe bagamba uliriza bulungi mboje antira babungedde era tulabise ab'emirengo n'enkota abo bepime atalinayo kyana kyewakana kayige Balamu n'owuwe nga ne Pallaso n'owuwe guno omulembe gwa nusu atalina nusu oyo taliko gwe love fest yimbira mbafande Ibrahimu leka bafande bajja bayimbiremu wano twagala obeebaza ennyo kubanga daddeyo bize emirembe n'okutwagala nga bannayuganda ne mubeera nga mutukuuma buli lwe tubeetaaze ne tumwewuuba ne mujja ne mututeerayo akadde twebaza nnyo era essuubi tulirina kati ke tubalabyeko tuli bagumu nti we are winning and everybody now that you can see our peacekeepers are here. We are very happy that everybody is on board. Omukyalo ogenda kuddayo ne wigiyo ne makeup n'akasimuko. So I say thank you Uganda Police for everything you do. Thank you for believing in me and saying you'll protect. Sejakola kateina kyejakwekwasa. Kubanga tebajagamba mutula abashow abayimbire show ya security wede bade ya leero ate tebasasudde. Kale ekyatugenda kulokta tugenda kuyimbira abantu ba bulijjo. Kati abasazi b'ensawo muzungire walala bano temujja. Obanga oli musazi wa nsawo ng'okuba simanyi bantu bikonde ku kkubo nga bajja. Togeza n'ojja. Kubanga ku luno afande Ochola ayungudde loole na loole z'abasirikale kuva ku State Square paka Ntinda. So ebitundu bino byonna biri covered. So jango zekola fujjo ebibyo. So tuba kubiriza mugendeko eri walala wano waffe tuli covered. Abasecurity bakuuma nnyo wabweru naye ate munda tebabeera mu nnyo ate nga lusi batubanya ne bakuba abantu. Kati wano bali wabweru oba bali mu? Afaanana n'okawuula. Kati wano bali wabweru oba bali mu? Mu concentratinga nnyo wabweru. Basaana okulina ne mu byenda. Kuba abantu amasimu bagababbirako munda.
budget. Love fest. 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 Large fest. Large fest. Love 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 fest. Yeah man. Yeah man. Salongo sirajo notuyimbiramu ku olwo. Salongo. Tali wabage tali so mugumiki no kubagambi mujja kujja no kubagambi Grupu za mulachi wonzite kamseta etebeki. Muteka mwana namba yake. Bambi echiya yeko. buli dakika gova mu grupu ogosa WhatsApp bagamba mu banzi by'oluyimba n'omubuuza baakubye oluyimba wandikayo olulala nalo tulabe toddamu muwulira nti yawandiisa olulala toddamu kati be bano alaba Pallaso yaliko Uganda yonna afulumiza alubamu y'omusajja yaliko binyuma luli waggulu begabega lukuba guwenza atunda buli wamu featuring Bruce Melody kitegeera babitegedde bamaze otegeera ketchup bakoze oluyimba ne ketchup baluyitaliko wine lutunda bana boy agambe bakole remix bitegeddeko birumwa bitegeera omuyimbi agenda birumwa kati buli ekyekinugu ekiwalana ebiri bimenke birowooza mbu bimenke mukwano temwina gwe mugenda tisa wa mutaano tewali era kirungi nnyo mwataddeyo show yammwe twagala ebeereyo mu maanyi kuba ffe tuli Lugogo cricket oval mu maanyi wali ewagazi mu kisaawe nga mwenda Friday eno leero lwakwa nakuwabuleeza nakuwabula bbiri se byakuddaawo ebyo kugiraagira simanya musikayo bu sympathy vote bino tebiri mu politics muganda wange mbalaba nga kibanda amweyita kibanda si kibanda oyo kibanda gwe manyi Bobi Wine sewonze zikibanda gwe manyi Bobi Wine geto youth gwendabirako nga mwoyo alien mulabirako ki kikyayinza okungamba mbu mulabireko oyo fala kuba fala nnyo naawe n'endulu zimukyamula oyo gungamba oyo mulabireko ali akakola mu bantu oyo nze mulabirako gwe kibanda olaba kibanda wange gwendabirako geto president Robert Kyagulanyi Ssentamu akola ebyo golowooza nze nyinza omulabirako oyo mumugeza ku kibanda wange temuddamu na mwana mugeza oyo ku kibanda wange talina wamufaanana oli grade ndala mwana masemanya ayina engeri gyafaanana muganda wange talina wamufaanana wadde ne inch afaananamu kibanda alira akakola mu gundi nga wawandulere nga bw'ogwalowooza mbu kyawandulere nga bw'ogwalowooza mbu kyakabi muganda wange temuddamu ate kugeza ku kibanda waffe kwoyo fala wammwe masemanya alinga kibanda tewali inspiration gyawa bavubuka oyo byaddala kati ate nga tuvudde mbyokusaga si kuba nti tugenda Lugogo ku lwokuffe nedda nkiwulidde nnyo ekyo kibozibozi alinga Bobi Wine ngalinga Bobi Wine waawe Bobi Wine akola ebyekidongo bibyakolera gwe Bobi Wine omumanyi gwoyogerako oli gwe twayimbira free Bobi Wine omumanyi bulungi omumanyi bulungi oba omubulamu kirabika gwe omubulamu kati oyo omwana tayinza kuba inspiration nammwe kunze kummwe simanyi buli omu alina obusiru bwe buli omu alina obusiru bwe masemanya alinga ayina engeri kuganda wange Bobi Wine adde amwetegereze bulungi alina byataakopa akatabo kyevola amagambye mwana olina okusoma obupande kati oyo teyasoma bupande obupande yabusoma bubi yabusoma bubi nnyo bali abana bobeera nabo bageto structure baawo ani abakozesa si kabwejumbira si abakozesa bonna no tena nawe kyongamba ng'otambula n'ababbi tambula n'obubibbi gwe kibanda wali omulabeko nga tambula n'ababbi Edi Mutwe olaba babbi olaba Edi Mutwe babbi
olaba babwanika babbi badevi bantu balamu bamanyi bye bakola ego olina obuyayeyaye osimanya balinga kibanda banaye kibanda temuddamu namu nafuya muteeka na bino tabiri namu na bino nno kitegeera tabiri namu mwana ono fala muleke tumwetwalire akakase olala alekerawo okwerijjira mu bakulu kitegeera olala ajja kulekeraawo okwerijjira mu bakulu ategeere nti ngoma eba ngoma kitegeera twamaffe tugenda lugogo cricket oval ffe gye tugenda tappinga screen labisa naye mmwe muddaawo ne mudda mbyekisiru byammwe mukolaakola obuntuntu obw'ekisiru muganda wange bye tebigenda kukola ze mbabuulira baleke n'obbaleka neebakemukko kati omulemu naye nga gwe kasefuko gwe oli kadongo nnyo gwe enda kukolerayo live enkya ku makya nga yiyo olekerawo okubuukira mubuukira muli ku musajja wa kabaka mwerijjamu kyogamba kabaka osiima fala kabaka muyise fala mulowooza mudongo ebbanga lye yamala nga tetumulabako nagamba Pallaso janyimbiremu buyimba bwe bunyumira mulowooza mudongo mulowooza obwakabaka bwa Buganda bwonna budongo mulowooza mama Fina mudongo atugulira tiketi hamu mudongo Balaam yataddemu ssente mumuyita mudongo mwe ntujjeeko ago amalala gammwe temuzzaawo buyayeyaye bwammwe leero byekidongo byammwe ze mbabuulira temubizza mudda ku bulive wammwe mwepika biki Pallaso twamukuwamu omusobola tomusobola kitegeera mama Fina webale gula meeza ajja misi webale nnyo webalire ddala segirinya kyakabi mwana bataano mwana kamaleke nebake n'okwebakamu